naye kasooke mbawe Anet Nanduja naye atubulire byalina okuva bannaffe bano. Anet Nanduja. Buganda kakale kya fedo kyakuteesebwako wakati wa Buganda n'ebitundu ebirala era njala okutegeeza nti Buganda tensonga zino newankubadde pulezidenti muntu mukulu nnyo okuzikolako naye tulina ebintu bino okulaba nti biri marketed n'ebitundu ebirala nga bwe tuli kaakati okitegedde ekyo kubanga ebintu bigenda bikyuka abantu abali bakontana basobola okuba nga tebakyakontana abantu abali baagala ekintu nga lujo te ne luweekula okuva ebuweekula naye waali twongera okuddamu okubaaniriza mwenna bassebo ne bannyabo era embeera eranga Ssaabasajja Kabaka kubanga atuuka mu kifo kino. Bassebo ne bannyabo abali ku mulyango awo nsaba muveewo n'obuwombeefu bungi. Abaana b'amasomero muveewo awo, abali mu kidaala tutuule tuleme ku tabula nteekateeka. Nsabiddwa n'obuwombeefu bungi buli ali ku mulyango awo we tuyingirira. Awo twongera okuddamu okubategeeza nti amatikkira g'omwaka guno ag'emirundi 20 gatambuliziddwa ku mulamwa ogugamba nti omulembe omujja gwa kunyweza Namulondo n'okuzza Buganda ku ntikko. Twongera okuddamu okubaaniriza abassebo ne bannyabo olw'okuba wano. Twongera okwaniriza bammemba ba Parliament abali mu kifo kino. Twongera okubajjukiza nti omwoleso gaggadde okusinga obunene guli muno mu Lubiri. Omwoleso gwa Tourism Expo mulimu ebyolesebwa bingi ebyobuwangwa era nga guli Manga mu Lubiri webooleseza emyoleso. Tweyanzanya tweyanzeege nga ngenda okuwumbawumba. Ken Charles the man naye watuukidde era nga nja kusaba tubaniriza nnyo bannaffe abaka Parliament abali wano osobole okubanjula aliwo asobole budde obutono nnyo naye nga abali ku mulyango awo nsaba tuveewo. Abaana b'amasomero omukolo gugenda gukyusa embeera. Tubaniriza nnyo bannaffe nga tusinzira no mu Lubiri Emmengo gye tugenda okuba nga tubatuusizaako omukolo guno nga Ssaabasajja Kabaka ajaguza emyaka 20 wamu n'Obuganda ng'alamula Namulondo ya Buganda. Tugamba nti bino byonna ogenda kuba bifuna n'obutereevu okuva mu Lubiri Emmengo wano ku NTV nga tuli bannaffe aba CBS. Asebo amanya Zese Bunyakibirige Peter Zaliwa Namyeso Ulemeezi. Kati sebo tubadde tusaba tubulireko mu myaka gyo tubulireko omwaka wa 1993 nga Ssaabasajja yatuzibwa ku Namulondo Kasozi Buddo. Gwe kikyo jjukira ku lunaku olwo. Wali gwasanyu nnyo kubanga abantu basula bajogoza ebibira byonna baali babitaddemu ab'amagye nga bakuuma bulungi obutebenkevu era ku ssaawa nga zaali nga 3:45 Museveni n'atuuka era Kabaka yatikkirwa. Waliwo essanyu liyitirivu nnyo eri abantu bonna ba Buganda kubanga okusooka baabuusabuusanga nti osanga tebamutikkire. Naddala nga Sserwanga Lwanga yali agaanye ebintu byaffe ng'agamba nti Olubiri ab'amagye baalwamba tebisobola kuviibwamu nti Bulange tebasobola kugizaayo. Waliwo omukyalo omu n'agamba nti abakaabira Obwakabaka balinga abakaabira amata gayiise. Kakati ebyali bibamazeemu amaanyi naye kati ngaffe abaali bamanyi engeri gye Museveni gyali amukomezzaawo Kabaka twali tumanyi nti ebigenda maaso bijja kuba bulungi. Era bwe baatikkira Kabaka abantu bonna basanyuka nnyo n'emikolo gyonna gyagenda bulungi. Enkuba yatonnyawo mu kabangirizaako kokka Naggalabi
engoma ne zivuga nga zisula nga zivuga abantu ne basanyuka nnyo olw'okujja Mzee Peter olunaku olw'olwaleero olwogerako ki mu bufunze olunaku olw'olwaleero ate olwaleero luyitiridde kubanga lwa kitiibwa nnyo ate luliko ebirungi bingi nnyo abadde babuusabuusa nti Museveni aganidde ebyaffe byonna abikomezaawo nga liiza azizizza ebitebe by'amasaza abikomezaawo nyumba yaffe eri e London bagikomeza abagenda kutusasulamu ssente buli kimu kyonna kijja kugenda bulungi era ffe Museveni tumulinamu obwesige bulungi nnyo kale sebo webale nnyo ebayeddala yoyo mukulu ng'atuwaako ku byalaba oba beyawulirako ne beyalaba naddala nga Ssaabasajja atuuzibwa ku Namulondo ngenda kuba ate nfuna ku birowoozo by'omukulu mulala sebo mu myaka gyo soka otubuulireko olunaku luno oyina ki ky'olutegekedde ekyenjawulo gwenga ku omusajja Omuganda sirina kyamaanyi kyetegekedde lunaku luno okuggyako essanyu lyokka kubanga nze okuvaako emabega natandika okutambula ne kabaka wange okuviira ddala e Masaka nga olutalo lutuuse e Masaka nga nkyali mulenzi muto nsomera Kasasa St. Charles Lwanga ne tutandika okutambula nti bwe yajja okulambula ewaffe e Masaka nga bali mu lutalo naliwo era nagoba emmotoka ezo kyenjukira nazigoba emayiro 5 nga bwe zigenda we banayimbira nze nsookawo kale nno okuva olwo okutuuka olwaleero nga batuddiza olubiri luno wano wennyini naliwo nga tusaawa era nze omu kubatta ekibe kye twasiŋŋaana muno wali ku Wankaaki era nga amasiro gakutte tweyenzege bannaffe essaawa eno Katikkiro Charles Peter Mayiga ayingirawo Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda ayingirawo yeye nduulu gy'owulira nga Katikkiro Charles Peter Mayiga ayingirawo kitegeeza nti mu ddakiika ntono nnyo ate ne Magulu Nyondo agenda kubanga ayingira ndaba ne omutaka Nakirembeka naye ayingiddewo kitegeeza nti essaawa oba mu ddakiika ntono nnyo ate Ssaabasajja naye agenda kuba ayingirawo teekako omukulembeze w'eggwanga naye asuubira ku lunaku luno ku mikolo gino saako omukulu Raila Odinga be bamu ku bantu abakulu abasuubirwa ku mukolo guno ogw'olwaleero naye nga gamba nti wano ku NTV tujja sigala nga tukyakuwa ebintu byonna nga bitambula okusinziira wano mu Lumiri Emmengo naye nga kinyalukaza nti kakati Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga teekako omutaka Nakirembeka naye amaze okuyingira kitegeeza abantu bano bonna tugamba nti wano ku NTV byonna byonna ojja kuba obifuna kanjira mbazzaayo ewa bannange twaniriza nnyo abali erudde eyo kati ku stage mulekeraawo okutuusa bwe nnaabagamba ate ekiddako mu maaso mukama waye Katikkiro tukwaniriza nnyo weebale nnyo weebalire ddala okujja ne maama nze ŋŋenda okubatwala mu kitundu kino nga kalabalaba w'emikolo gino nze Dennis Walusimbi Sseŋŋendo omwogezi w'Obwakabaka tubaaniriza nnyo abagenyi baffe mwenna mwebale kujja mugira mutuula bakulu tujja babuulira bannange obubonero butandise okweyoleka karibu you are welcome former Prime Minister of Kenya Right Honorable Raila Odinga
Karibu. You are welcome, sir. Tunashukuru. Yali Prime Minister wa Kenya, Right Honorable Raila Odinga, nayaze okusanyukira ku Ssaabasajja Kabaka. Obubonero bulaga nti empologoma etuuse. Several Vice President, Honorable Sekandi, tukwaniriza nnyo, weebale kujja, weebalire ddala. Endulu gye muwulira erudde eyo eyina kyeranga. Zeeze enswagiro, empologoma, erabika. Aha. Mpozi okubateekateeka Ssaabasajja Kabaka bw'anaaba atuuse wano ku Namulondo bajja kukuba emizinga 20. Emizinga ng'ekibinja ekigenda okukola omukolo ogwo kigenda kuduumirwa Professor Sempeke. Ssaabasajja Kabaka agenda kwanirizibwa abantu 2 bokka. Katikkiro ne ssentebe w'omukolo guno nga ye Sipiika w'Olukiiko lwa Buganda olukulu. Be bantu 2 bokka abagenda okwaniriza Ssaabasajja Kabaka. Era mbasaba bw'anaaba atuuse tusigale nga tutudde nga tuli bakkakkamu. Ffenna we tuli tujja kubanga tumulaba. Kambayitiremu program bufunze nga bwegenda okutambula. Ku ssaawa 5 tusuubira Ssaabasajja Kabaka okutuuka ze zino zennyini. Agenda kwanirizibwa Oweekitiibwa Katikkiro ne ssentebe w'emikolo nga ye Oweekitiibwa Nelson Kawalya era nga ye mukubiriza w'Olukiiko lwa Buganda olukulu. Agenda okulamusa ku mujaguzo. Bw'anaamala okulamusa ku muzaguzo wajja kubeerawo emikolo egy'ekinnansi gye mujja okulaba obulungi. Tubasanyuka. Ssaabasajja ajja tweyanza nnyo tweyanzeeke okuwaayo obudde buno basabone banya bebiddako. Minisita w'ebyamawulire ajja kuba abikutuusaako nga bwe bitambula
naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala abasobodde okujja ku mukolo guno. Njagala kwebaza Mr and Mrs Nassa Musosi naawe weebale kubeerawo era omukolo guno mugwesezza ekitiibwa. Omusinga Charles Wezere Mumbere, you are most welcome sir. Abalangira b'e Busoga mwebale nnyo otuweesa ekitiibwa. Mwebale nnyo mwebale ddala. Cultural leaders omubaka atuuse Jakaka Wuwo ne si mubaka. Jakaka Wuwo tweyanzeege aline JB Mutebi omubaka wa Busiro era ng'ebirala ebinaddako bijja kuba bisukiridde obunene. Nja kuba nze nange bino byenjiikiriza naye nga twebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abakulu b'amadiini mwebale nnyo. Njagala kwanjula n'okwaniriza Dr. Jesse Muyingo Professor tweyanzeege naye akatuuka Professor Gilbert baali baseka ebibyo bingi onoowulira. Mwongere ku ngalo Gilbert baali baseka. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Omubaka wa Parliament Haruna Kasoro tweyanza okuba nti waali Gilbert awerekeddwako abantu bangi. Kiwanda amwaniriza aliko bakanyama entebe ye yagimpadde sijja kuba na campaign. Twongera okubeebaza. Bapeza bo zagonjegeja St. Juliana mwebale nnyo mwebalire ddala awo we mwayise ddala Mumusa High School okuva Emityana. Mumusa High School okuva Emityana. St. Juliana mwebale nnyo mwebalire ddala. Essomero lya mukulu Serunjoji Jeff St. Juliana.
ayoza omwana wammwe kabaka mulonze naye ali ku minzange mutima tumusabira buwanguzi abeddira omutima muliwa sibalala naye mmwe mulidde mumusa high school emitaana tubayozayoza omwana wa nabinene Ssaabasajja kyayogera tetuddamu twogerera wamu kinnyirizi wangaala netukubiza nti namuso wangaala nga muyimiriza ebyammwe ng'ate tusooka twaniriza pulezidenti. Kano ke kadde President wa Uganda, His Excellency President Yoweri Museveni atuuse. Bannaye tumuwe engalo ez'emizira ez'omwanguka nengera atyo. Mwebale nnyo ababbandi, mwebale nnyo. President atuuse. Nga bwe nabasabye bw'anaatuuka tujja kuyimirira tumwanirize mu kitiibwa. President wuuyo atuuse ayingira. Tusituke twanirize President wa Uganda, His Excellency President Yoweri Museveni. Sebo tukwaniriza nnyo nnyo nnyo. Tukwaniriza mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka luno olw'Emmengo. Sebo weebale kujja. Bane President muwe ku ngalo. Obubonero wano bweyoleka anaatera okuyingira wano. Nabagereka ayingidde, tumwanirize maama Nabagereka, tukusanyukidde nnyo, weebalire ddala, tusiimye, tukusanyukidde Nabagereka. Bannaye tukubire Nabagereka mu ngalo ng'atuuka. Nabagereka aze ne Nnaalinnya Lubuga. Sebo Nnaalinnya Lubuga, tusanyuse nnyo 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 okulaba oyo ali ku mukono ogwa kkono ogwa Nabagereka ye Nnaalinnya Lubuga. Mukulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Sebo Nnaalinnya. Ssaabasajja Kabaka mumulaba bamukongojja. Ssaabasajja Kabaka atuuse, wuuyo alamusa Obuganda. Ssaabasajja Kabaka atuuse, mulaba essanyu litula okutta abantu be. Ab'Embogo bamukongojja, mulaba essanyu eriri wali. Ssaabasajja Kabaka bw'asanyuka Obuganda bwonna buba busanyuka. Era mulaba Kabaka musanyufu ddala. Awulira erudda luli awali bannaddiini. Era ddala mpologoma nga bwe bagamba nti mpologoma ya Buganda.
abadde babuusabuusa mulabira ddala empologoma mulabye ekitiibwa kya Buganda mulabye essanyu lijula okutta abantu Obuganda bwe bulaba kabaka buba busanyufu ndowooza wano kyeyoleka lwatu Ssaabasajja awulira ku pulezidenti ne pulezidenti amuddiza mugirabye empologoma mulabye empologoma bwebwo obuwangwa bwa Buganda kyekyo ekitiibwa kyetuwa kabaka uyo agenda ku Namulondo kabaka abuuza ku pulezidenti ekifaananyi ekyo ndowooza kya byafaayo bombi basanyufu mbalaba abuuza ne ku vice president otyo abamawulire muddeyo mu bifo byammwe wuno Ssaabasajja kabaka abuuza ku Raila Odinga uyo ndowooza ne Raila Odinga abadde aludde okufuna ku ssanyu eryo mulaba kabaka bw'asanyusa abantu abuuza ku Wankole otyo uyo bonna basanyufu ndowooza bajja kutwala akaseera ng'engalo ezo tebazinaabye engalo za kabaka tezikwatikamu waliwo awo afukamidde simanyi mulaba ekitiibwa abaali balowooza nti byakuzannya otyo mulabye beene mulabye nga tetunnakuba nnyimba za ggwanga tugenda kusooka kukuba mizinga tujja kusooka kuba mizinga Sebo President tujja kukuba emizinga wano egyaffe egy'ekinnansi si giri egyatirale tuyina egyaffe wano egy'ekinnansi tugenda kuba 20 nga gitegeeza emyaka 20 Your Excellency giwooma nnyo gisinga na giri abadde abuuza ku luli olulangira ab'emizinga mwetegeke otyo Ssaabasajja siima otyo mugiwulidde owulidde
Your Excellency, that's how we do it in Buganda. Quite interesting. Katugenda okufuna enyemba z'ensi n'olw'eggwanga.
Ssaabasajja Kamawayi siima otuule ku Namulondo ate nkwanjulire ebigenda okuddirira. Ayi Ssaabasajja, Obuganda bwonna buli wano nga bw'olabye bubuganye. Tukukulisa nnyo era tukuyozaayoza Ayi Ssaabasajja okutuuka ku lunaku luno. Ssebo President, naawe tukwaniriza, weebale nnyo, weebalire ddala okujja, tubadde tuludde okulaba. Tusanyuse nnyo, Katonda yakikoze. Mu kiseera kino Ssaabasajja siima abaana bo abaamugwanya Preparatory School bakusanyuseemu nga bakkulisa. Ayi Ssaabasajja, Mugwanya Preparatory School. Microphone. Abantu abayingidde wano abali mu maaso tubasaba mukakkane. Bannange, awabeera kabaka we wabeera obugunjufu, we wabeera empisa. Abantu abali mukakkane mutuule. Tubasaba mutuule. Kabaka ali ku Namulondo. Banaye tubasaba mutuule. N'abamawulire mudde oludda lumu. Ebyo nno birina gye bivudde ab'amawulire. Mufune oludda lumu gye muba mudda. Mwebale nnyo. Era temuntu awo buyinza nze. Yeah. Chef.
omutanda mwali saba toyanza okutuyita embuga omutanda mwali saba wembuto gwetekako eminyolo nakulanjawulo omutanda mwali kona mbalambala ngubuulira ebikulu nakulanjawulo omutanda mwali waliwo obutimu 93 nakulanjawulo omutanda mwali obwakabaka ne butuddisibwa nakulanjawulo omutanda mwali
nnyo. Ssaabasajja beba abayizi bo aba Mugwanya Preparatory School. Abagenyi bo bangi nnyo Ssaabasajja nga mwe muli bannaddiini abagenda okuddako kati okuwonga omukolo guno eri Katonda, nga waliwo baminisita bo n'aba central government, ab'amasaza weebali, bajjajjaffe abataka ab'obusolya, abakulembeze ba district, abasuubuzi n'abantu abalala bangi nga bwe tunaabakwanjulira Ayi Ssaabasajja. Kati ekiddako kwe kusaba nga kugenda okulemberwa Metropolitan Yona Lwanga owa Orthodox Church. Abantu ba Buganda musiriikirireeko tufune okusaba, mubeere bakkakkamu, musiriikirireeko tusobole okugenda emikolo gitambuze bulungi. Bakadde baffe mutuuleko wansi, tusobole okulaba. Abali maaso mutuule wansi. Bakadde baffe mu Katonda, Ssaabasajja Kabaka oluyimba lumu nga tuluweereza eri Mukama Katonda waffe asobole okunyweza Obuganda bwonna ne Namulondo yo. Ekitundu kyaffe
nga bakijjuddwa mu kitabo kya Samwiri eky'olubereberye essula 12 olunyiri 13 okukoma ku 15. Awo Samwiri n'agamba Isirayiri yenna nti kale nno kaakano laba kabaka gwe mulonze era gwe musabye, era laba Mukama ataddewo kabaka okubakulembera. Bwe munaatyanga Mukama ne mumuweerezanga, ne muwuliranga eddoboozi lye, ne mutajeemeranga kiragiro kya Mukama mmwe era ne kabaka abakulembera, ne mugobereranga Mukama Katonda wammwe, kale byonna binaabagenderanga bulungi. Naye bwe mutaawulirenga ddoboozi lya Mukama ne mujeemera ekiragiro kya Mukama, awo omukono gwa Mukama gunaalwananga nammwe nga bwe yalwanyisanga bajjajjammwe. Ekitundu kyaffe kikomyawo. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okuva ku ludda lw'enzikiriza mu Katonda Ayinza Byonna era kabaka w'abakabaka b'olulyo lw'abantu, okusingira ddala ffenna tukuyozaayoza nnyo nnyini olw'okwetikkira engule eyo ey'obuwanguzi bw'obwakabaka bwa Buganda mu Uganda eno empya okumala emyaka 20 egiyise, ate nga tegibadde myangu. Ffenna we tuli wano abalanzi n'abatoototo nabo we bali, ne balukulwe nabo we bali. Ddala engule eyo Ssaabasajja ya buwanguzi mu bwakabaka bw'amawanga ga leero ku lw'obwakabaka bwa Buganda ne Uganda yonna okutwalira amu gye bujja, newankubadde ng'abantu abamu tebakyayagala kuwuliza byafaayo bya nsonga zibakwatako, mbu kubanga ezo zibaleemagiza mu mirembe gy'ayita dda egitakyekwanyiza na bulamu bwabwe bwa kaakati obw'ekinkumpanya. Ng'abakkiriza era baweereza ba Katonda Ayinza Byonna, eyajja byonna mu butaliiwo n'abizza mu kubeerawo, tulina wano ebiwandiiko bino ebitukuvu. Ebiwandiiko bino nga bisimbukira ddala eri ku Mwoyo wa Katonda eyayogerera mu bajjajja b'okukkiriza, bajjajja b'okumanya era bajjajja b'okukola emirimu emitukuvu n'amagezi amaweebwa okuva eri Katonda oyo w'amagye ow'amazima. Twogera ku balanzi bonna ne ku batume ababukulire n'obwakatonda bwennyini. Mu kisomo ekyo kye tuwulidde, ensonga enjogereko ziri 3: okusaba Katonda obwakabaka n'okubuweebwa, ba ekisinziirako obunywevu bw'obwakabaka, kya ekiyinza okuviirako obwakabaka obutanywera. Kabaka wa Isirayiri eggwanga eddonde, Katonda Ayinza Byonna, Mukama ow'amagye w'abamalayika era n'abantu bonnyini, ye kabaka w'enkomeredde. Naye Katonda waffe oyo Mukama ow'amagye yalekerera ne kibeera ng'abantu be bakimusaba kibeerenga. Mukama Katonda Ayinza Byonna kwe kuteekawo bakabaka, abantu bakabaka babeerenga abaweereza be ye mu bantu, bakolenga emirimu gye emitukuvu mu bantu, naddala egyo egy'okulwanirira ekigendererwa ky'obutondewo
n'okubeerawo kw'eggwanga eddonde era likabona. Kyokka ye Katonda ayinza byonna nga ye kabaka w'abakabaka abo w'enkomeredde ko n'abantu bonna. Ssaabasajja Kabaka Omutikkire, kati emyaka 20 mu buweereza bwo obuli mu mugendo gw'ekigendererwa ky'obutondekeo bw'eggwanga lino Buganda, osaanidde era ofubye nnyo okulwanirira obutaweera abantu b'olulyo lwa Buganda ne Uganda yonna. Abayimbi weebali, abatongooli weebali, abannamadinda weebali, abakondeere, ab'ebitaasa, abagoma, abaggazi, abaleevi, bakabona, abalanzi, magombolola, ab'emiruka, ab'ebyalo, ab'ebitongole n'abalala bonna weebali. Olwanye nnyo Ssaabasajja Kabaka. Ekisinziirako obunywevu bw'Obwakabaka, bingi ebitegekebwa okunyweza Obwakabaka, era bingi ebirowoozebwa nti ebyo bye bijja okusinziirako obunywevu bw'Obwakabaka bwa Buganda mu Uganda eno empya. N'abalina okubibala abalamu weebali, naye okuva ku ludda lw'enzikiriza mu Katonda ayinza byonna wano kitukakatako okutegeeza nti ebisinziireko ebitegekebwa ebirala byonna nga biri awo. Ekisingira ddala obukulu kye kino, nga ne Kabaka bwe yatuweebwa edda. Kiikino mukyetegereze nnyo. Ffe Abaganda ffe bwe tunasanga mu Mukama Katonda ayinza byonna ekitiibwa, ne tumuweerezanga mu bikolwa bye byonna, ne tuwulirizanga eddoboozi lye eryogerera ne mu buwanga bwaffe, mu birowoozo byaffe, ne tutamujeemera Mukama wabula ne tugoberera ebiragiro bye, ffenna ffe Abaganda era ne Kabaka waffe atukulembera, bwe tunaakolanga bwe tutyo, Obwakabaka bwa Buganda bujja kunywerera ddala ng'eggwanga eddonde era likabona. Ssaabasajja, ekyo kitegeeza ki? Wadde nga Obwakabaka bwalekererwa bubeerengawo mu bantu ku nsi, ne bakabaka nga bantu, kyalambikibwa bulungi nga tteeka nti abantu abalonde ne Kabaka waabwe yennyini banaabeeranga ba Mukama Katonda ayinza byonna, ate ye nga ye Kabaka waabwe bonna w'enkomeredde. Byonna nga bisinziira ku ye mu bulamu bwabwe bwonna. Ekiyinza okuviirako Obwakabaka obutanywera, emiziziko weegiri mu kkubo lya Buganda, naye mingi gigenda givaawo. Egikyasigaddewo giteekwa kutebwa na kubuukibwa. Naye gyonna egyo nga giri awo, ekisingira ddala kye tulina okujjukira bulijjo kye kino. Ffe Abaganda ffe bwe tutassenga mu Mukama Katonda ayinza byonna kitiibwa kye, kwe kugamba bwe tutaabeerenga baweereza be mu bikolwa byaffe byonna, ne tutawuliriza ddoboozi lye eryogerera ne munda waffe, ne tumala tumujeemera Mukama nga tuvvoola ebiragiro bye, Mukama Katonda ayinza byonna
ajjanga kutulwanyisa n'amaanyi ge nga bwe yalwanyisa bajjajja nga bamujeemedde. Mu mbeera eyo obwakabaka bwa Buganda tebuyinza kuwangaalawo, n'ekyetaago kya Katonda ekikulu ekyokwagala abantu bonna bamufaananaye tekigenda kutuukirira mangu. Ssaabasajja Kabaka, obuweereza bwo bulinga bwaffe ab'enzikiriza, buli mu ttuluba eryo ery'okuteekerateekera Katonda ayinza byonna abantu be n'eggwanga lye eddonde. Owangaale Ssaabasajja Kabaka, n'Obuganda bwonna buwangaale. Bikula akatabo, mpa omukisa. Ogulumizibwe gwe ayi Mukama Katonda waffe, kabona ow'ebyama ebitategeerekeka, era yagatta Kabaka ne Buganda mu Uganda yaffe eno. Abulahamu ne Saara, Yakobo ne bajjajjaffe bonna, tuwa omukisa ayi Mukama Katonda waffe nga bwe waguwa Yusufu, Musa ne Sepufoora. Wa omukisa Kabaka ne Buganda ayi Mukama Katonda waffe nga bwe wakuumira Nowa mu lyato, era nga bwe wakuumira Yona mu lubuto lw'ata. Wa omukisa Kabaka waffe n'olukiiko lwe nga bwe wakuumira abaana abasatu abatukuvu mu muliro, n'oweereza kuba omusulo oguva mu ggulu. Era tukusaba n'essanyu lijje ku Kabaka waffe ne ku Buganda yaffe ne ku lulyo olulangira ne ku Uganda yonna ne ku Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni. Essanyu ng'erya Nnabakyala Elena asutibwa lye yafuna bwe yazuula omusaalaba amatiribona. Ayi Mukama, tangaaza ebiseera eby'omu maaso bya Buganda ne Uganda yaffe yonna bibeere bitangaavu, byakwagalana. Kabaka waffe wangaale nnyo, ayi Ssaabasajja. Mwebale nnyo abakulembeze baffe ab'eddiini, mwebale nnyo essaala eyo nga bavaayo. Kati ekiddako ku program ye Honorable Sempijja ayina omulamwa gwagenda okwogerako. Mulilo gukole
Ssaabasajja Kabaka wa Buganda neeyanzizza nnyo okunzikiriza okuyimirira mu lubiri lwo okutuusa obubaka mukama wange bwe wantumye okutuusa ku bantu bo aba Buganda. Neeyanzizza nnyo neeyanzeege. His Excellency the President of Uganda, Oweekitiibwa ennyo Yoweri Kaguta Museveni, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi, Nnaabagereka wa Buganda, Oweekitiibwa Vice President, Katikkiro wa Buganda, abakulu bonna mu ggwanga, abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka mwenna. Mukama wange nsaba Oweekitiibwa Kiwanda akutuuseeko lipooti eno gye nawandiise kubanga sigenda gisoma yonna. Mukama wange Honorable Kiwanda nyamba ontuukire eri omukulu Ssaabasajja Kabaka ate n'omukulu w'eggwanga. Mukama wange nyimiridde wano nga ndi ne bamemba Parliament abambugirizza Oweekitiibwa Honorable Deogratias Kiyingi ow'Ebukomansimbi, Oweekitiibwa Florence Namayanja, Oweekitiibwa Kiyingi Kenneth. Mwebale nnyo. Omulamwa ssebo gukwatagana ku nkulaakulana mu Buganda, naye Ssaabasajja Kabaka wasazeewo mu byonna ebikulaakulanya eggwanga lyaffe njogere ku Kyamwanyi. Mukama wange wandagidde njogere. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka ndi mugonvu nnyo era nzikiriza ssebo. Mukama wange Buganda yaffe eno erimu ettaka eddungi ennyo, erimu embeera y'obudde ennungi ennyo, era erimu n'enkuba etonnya obulungi ennyo n'abantu abangi ddala. Mukama wange obulimi bw'emmwanyi bwatandika eyo mu myaka egy'olwenda. Era bwajja bufuna enkyukakyuka, nnyingi nnyo, naye nga bwe twogerera ssebo n'omukulu ssebo President, mu myaka gino abalimi abatonotono be basinga okuwagira obulimi bw'emmwanyi. Era ssebo emmwanyi za Lubosi tezirimibwa mu Uganda zo ziri 7 ku 100 ate ez'Arabika ziri 3. Naye nga mu Buganda mu mmwanyi zonna ezirimibwa ebitundu 85 birimibwa wano mu Buganda. Zirima emmwanyi twatunda ensawo oba ensi zonna zaatunda ensawo 105 eza miliyoni, kyokka ng'ate obwetaavu bwali miliyoni ensawo 139. Era n'okukula kw'obwetaavu bw'emmwanyi mu nsi yonna, obwetaavu bw'emmwanyi bugenda bukula buli mwaka ebitundu 2.4. Era mu 2020 tujja kubanga ensi yonna yeetaaga emmwanyi ensawo ezikunuukiriza miliyoni 2 ez'ekkilo 66. Naye ng'ate okwo tataddeeko obwetaavu obutandise okulabika mu China, ensi eyina abantu abawera biliyoni 4.5. Uganda ffenna ku ezo mu 2011 twafulumyako ensawo miliyoni 3 zokka. Era mu 2012 zakkako ne zituuka mu nsawo obukadde 2.7.
mu balimi b'emmwanyi bannaffe Uganda eddira Ethiopia ate nga Uganda yekulembedde mu kulima Rubosta ate era ssebo okumala ebbanga ddene kati emmwanyi mu nsi yonna ezirimibwa tizikyeyongerako kwegamba waliwo obwetaavu bungi naye ate mu kwongerako okulima tekiriiwo akawoowo k'emmwanyi ze tulima eza Rubosta katandise okunuukiriza bulungi n'okuvuganya bulungi n'emmwanyi ezibadde zikasingako eza Arabica okukulaakulana kw'obwetaavu bw'emmwanyi mukama wange kugenda waggulu so nga okuzirima kusigadde tikugenda waggulu n'olwekyo we twogerera abantu ba Buganda bo baalabako dda ekigambo ky'emmwanyi kye zaabakolera emmwanyi zaaleetako wano obugagga abantu abasinze ne basoma era abasinze okusoma basomedde ku mmwanyi amayumba amalungi emmotoka empya fesitwavu edda wano mu Buganda tebavuganga mmotoka nkadde bavuganga mpya olw'emmwanyi ne pikipiki ziri ze mwawulira ze bayitanga mmwanyi zaabala era wano waaliwo n'enguudo gavumenti ng'ezikola zijjeyo emmwanyi mu byalo waaliwo n'ennyimba ezayimbibwanga abantu nga bayeeya abo abataalima mmwanyi nti banno baalima emmwanyi banno baalimanga olabawa kubanga abamu baalimanga okugula bbiya abataalima mmwanyi n'okugula gomesi z'abakyala baabwe ekibalo mukama wange yiika emu ey'emmwanyi esimbibwamu emiti 245 era ku buli muti gusobola okuvaako ekkilo 10 omwaka omulamba olw'embeera y'ebudde ennungi gye nayogedde naye bw'obanga okubisizzaamu ebbeeyi embi ey'esiringi 2,000 nga ebadde tufunye ebbeeyi mbi omulimi owategeeza nti mu kyalo eky'abantu abalimu amaka agalimu 300,000 basobola bulungi okufuna ekyalo ekyo ne kifuna biliyoni 2 kwewaayo okuddayo okulima emmwanyi bwe nabadde nnoonyereza ssebo ab'e Makerere aba Economic Policy Research Center baatugambye nti ku ssaawa eno tiwaliiwo kirime kiyinza kujjamu bavubuka mu bwavu okuggyako emmwanyi awo twakijje mu bakugu era ne bakikakasa mukama wange twagala okutegeeza nti mu bajeti ezisomeddwa era gye tuli mu paalamenti waliyo ebivuddeyo ebiraga nti gavumenti yeewaddeyo okuwagira obulimi bw'emmwanyi njagala ekigambo ekyo mukikubireko mu ngalo kubanga ngenda kibategeeza njagala okutegeeza bannayuganda n'abantu ba Buganda abali wano nti pulezidenti yennyini yalayidde nti buli muntu waakiri ateeka okulimayo yiika emu era n'alayira nti agenda kutuyamba nesse kuyamba yenna mukubeeko mu ngalo ez'amaanyi abanadizi muwulirize abanadizi baategese ssente ez'okuteeka mu mmwanyi era twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kubanga yatandika dda okuba omulanga ogw'okulima emmwanyi mu Buganda. Ssaabasajja Kabaka tukwebaza nnyo kubanga ebulemeezi ebbowa watuma Katikkiro wa Buganda eyaliwo Oweekitiibwa Yinginiya Walusimbi n'abanga aggulawo ku lulwo okulimisa emmwanyi era mukama wange emmwanyi weereza mukama wange omutwalo mulamba gukole omulimu gwa Ssaabasajja. Njagala ssebo okutegeeza abantu bo mukama wange nti abantu baffe baba nga beewaddeyo okulima kw'emmwanyi kutenda n'Abaganda n'abali mu Buganda mu bwavu bwe tulimu ku ssaawa eno.
olw'akaseera akatono mukkirize neme kwogera bingi naye nga tukubye omulanga nga tugamba nti abantu baffe abafunye ku ssente n'abasomyeko muleme kulekerera bulimi kulowooza nti bw'abantu abatono abanaku. Ffenna twenyigiremu ku lw'eggwanga lyaffe, buli muntu addeyo abeeko kyakola eggwanga lino lisobole okubaako lye bitunda. Bwe tutaatunde mu nsi z'ebweru ne tutabaako kye tutundayo tujja kusigala nga tukyawagana. N'ebigambo ebyo Ssaabasajja Kabaka wangaala mukama wange, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ssaabasajja Kabaka oyo musajja wo Ssempijja ne banne nga babanjudde. Ayi beene ekiddako ye musajja wo w'e Masaka Mpuuga ayina obubaka bw'ayagala okuwa Obuganda. Honorable Mpuuga nga tannayogera. Abaye mukakane. Honorable Mpuuga nga tannayogera. Abakola emikolo egya Seruti mwetegeke. Amakula na mwetegeke. Honorable Lumala mwe mujja. Honorable Mpuuga. Ssaabasajja mukama wange Ssaabalongo, nina essanyu lingi nnyo okubeera mu maaso go olwaleero okwegatta ku bwesedde bw'abantu b'ensi yo abakuŋŋaanye olwaleero nga tukuza emyaka 20 ng'olamula Obuganda mu mirembe ne mu mazima mukama wange. Ssaabalongo, wasiimye ng'oyita mu musajjawo Kamalabyonna mbeeko ebigambo mu bumpimpi ddala bye nnambululira abantu bo ebikwata okwekkaanya enkola ey'omulembe omujja nga tujjukira emyaka 20 ng'oli ku Nnamulondo olamula Obuganda. Ssaabasajja Kabaka, fe abavubuse ate ntusajja kulira ku mulembe omutebi, tukwebaza okutulera mukama wange Ssaabalongo, okutukumaakuma, okututaasa n'okutuwa essuubi bulijjo ne tusigala nga tewali avudde ku mulamwa ogw'okukuuma, okunyweza, okutaasa ebyafaayo by'eggwanga lyaffe. Ekkulu oli obwenkaniddaawo mu mayengo amayitirivu Ssaabalongo. Mukama wange emyaka 20 ng'oli ku Nnamulondo tewali kubuusabuusa nti ebyafaayo nfaafa bigenda kuwandiikibwa. Buli muntu wabadde bimukutteko mu ngeri ya njawulo okusinziira ku birooto bye byabadde alowooza, byasuubira n'oyo ataalina ssuubi. Mukama wange tewali kubuusabuusa nti ebbanga eryo lyonna kituufu Obuganda bufiiriddwa abaana baabo bangi abatasomye, so nga bajjajjaabwe be baleeta wano obugunjufu obw'obuyigirize. Abamu ku baana ba Buganda bafugiddwa obuddu mu nsi y'abajjajjaabwe.
abakozi bangi basomye naye olw'embeera y'ensi tebafunye emirimu ate abalala embeera embi nebawaŋŋangusa mukama wange Ssaabalongo. Ssaabasajja Kabaka musajjawo Kamalabyonna mu bubaka bwe eri Obuganda ng'omaze okumukwasa Ddamula yatuwa ennyingo nnya wansi w'omulamwa ogutuumiddwa enkola ey'omulembe omujja gye tugenda okutambulirako okusobola okuzzaawo essuubi ly'abantu bo Ssaabasajja n'okuzza Buganda ku ntikko. Ssaabasajja, okusoomooza kwe twagala okwaŋŋanga ffe abataliimu kubuusabuusa nti Obuganda busobola okudda ku ntikko nga tusimbye mu nnyingo zino ennya Kamalabyonna ze yatulambikidde. Tumanyi bulungi nti kisoboka era toli kubuusabuusa nti abantu abali mu ggwanga lyo erina ebyafaayo ebyenkaniddaawo basobola bulungi okukola enkyukakyuka ez'omuggundu okuzza Buganda ku ntikko. Ssaabalongo, Ssaabasajja, emyaka 2 ng'oli ku Namulondo gyongera otuwa essuubi nti olutalo Ssaabasajja lwe yagaba okuzza Buganda ku ntikko lujja kugguka ate ku mulembe gwaffe guno Omutebi. Kamalabyonna Ssaabalongo yatuwa ennyingo nnya kwe tunaatambulira. Omwo mwe muli obwerufu nga yennyingo esooka mukama wange. Ssaabasajja, obwerufu Katikkiro abutaddeko nnyo omulaka mu nkola ey'omujja. Abamanyi ebyafaayo bya Buganda naddala ebyesigamye ku ntabaalo za Buganda, obutangaavu mu nkola y'emirimu y'emu ku mpagi ezasinga okugatta era n'okunyweza obumu mu Baganda ab'emyaka egiyise wetukubya amabega. Abantu ba Buganda obwerufu bwe bwabayamba okuwangula abalabe baabwe wakati mu ntabaalo ezaagazi ya Buganda bange. Gwe ewataali ssimu yadde pikipiki eya boodabooda yadde akagaali yadde takisi wadde embeera ennyangu ey'empuliziganya yadde kettu tekyalobera bantu ba Buganda mu byasa bye tukubya amabega okunyweza obumu okwesigaŋŋana era Buganda yawangula entalo nnyingi mukama wange. N'olwekyo ku mulamu ogw'obwerufu Ssaabasajja, Uganda byeyiseemu ebigireetedde okuziŋŋama n'okukoozimbya abaana baayo byakuyiga byamaanyi nnyo nti tugenda kunoonya bwerufu mu byanfuna byokka naye ne mu bigendererwa byaffe ebyo ebiri okumpi ate n'ebyo eby'omu maaso. Mu bwerufu buno Ssaabalongo mwe muli essuubi okunyweza obwa Sseruganda n'emikago wakati mu bantu ba Buganda n'abo bonna abettanira okukolagana e Buganda mu bwesimbu. Kikulu nnyo Buganda okunyweza obwa Sseruganda wakati ng'abantu ba Ssaabasajja beesigaŋŋana mu ebyo ebikolebwa ate nga n'enteekateeka za gavumenti ya Ssaabasajja buli muntu wa Buganda azeenyigiramu n'okuganyulwa mu bufumbi bwa gavumenti ya nnyinimu. Kikulu nnyo Ssaabalongo Buganda okwettanira obwerufu mu nkola y'emirimu wakati mu bukulembeze bwa Buganda ate n'okunoonya obwerufu muli muntu yenna yenna agala enkolagana n'abantu ba Buganda ne Buganda. Ennyingo ey'okubiri Ssaabasajja y'ey'obuyiiya. Ssaabasajja, ndi wa mukisa nnyo nti nze omu ku basajja bo bozza otuma emirimu emitongole mu gavumenti yo akabanga akawezeeko bukyotula ku Namulondo y'abajjajjaabo.
nkimanyi bulungi Ssaabasajja nti abantu ba Buganda ebbanga ly'emyaka 2 bamanye ensozi n'emitendera abasajja bo n'abazaana mwe bayizze bayita okusobola okuzzawo ekifaananyi ekituufu eky'amaanyi n'obusobozi bw'ensi yo maaso moogi. Ssaabasajja si kituufu ng'abantu abamu bwe baagala okumalamu abantu b'amaanyi n'essuubi okulowooza nti obuyiiya bwakoma. Tuli bansanga bwalire era abanafu ba Lubojje abakaabira mu Lwayaba era abaasigalira okwegomba okukolima n'okukuba emimiro. Wabula mukama wange kituufu okugamba nti agafuma bagabejjereza taba. Naye mukama wange engereka ekira amalibu. Oweekitiibwa Katikkiro mu nkola ey'omulembe omujja mukama wange atuzizzaamu amaanyi era essuubi ery'okweyongera obuyiiya mu bantu ba Buganda kati lirabika nga tutandika mu kunyweza ebyo maaso moogi by'ozoobangawo. Tulina okuddamu okunyweza n'okukuuma ebyo by'otandise ebitongole ate n'amakampuni aganyweza emirimu gy'Obwakabaka mukama wange. Tusaanye okubyongeramu amaanyi naddala nga tuluubirira okulinnyisa omutindo gwabyo. Amakampuni n'ebitongole ebikutte ebbendera ey'obuyiiya bwa Buganda nga Kyabassa, Buganda Land Board, amasomero go, zi University, Ketu Telecom, Saabalongo gye wayongedde ku zikampuni eziraga obuyiiya n'obugerengetanya bw'Omuganda. Ssaabasajja, ekimu ku bisinze okulemesa abalabe ba Buganda mu nkwe zaabwe ez'okwonoona, okufeebya n'okujolonga Buganda gwe mutindo bajjajjaffe kwe baakolera emirimu. Bw'otambula mu Buganda ebizimbe ebyazimbibwa emyaka 6 egiyise bigumu n'okusinga ebyo ebizimbiddwa ku mulembe gw'abadde otikoomu mukama wange. Ebizimbe bya Buganda ebyasiigibwa langi ku mirembe emiteesa kati ebinyira, ebiwundo n'amakonkome bye bibiddaabiriza. Naye olw'okuba byali bya mutindo tujja kubisangawo tubiddaabirize era Buganda edde ku ntikko mukama wange. Mukama wange omulama gw'obuyiiya gututuma era gutusoomooza okuyiiya n'okukola emirimu egiwangaala. Gututuma okuyamba naddala abavubuka okwettanira okunoonya obugagga obuwangaala nga mukulu wange Vincent Sempijja bw'alambise. Embeera y'enfuna ekoze bubi nnyo abavubuka abo Ssaabasajja, era bangi obugagga bubasuza batunula babunoonyeza mu bintu nga betingi ebitali bya buwangazi. Ssaabalongo, mu nkola ey'omulembe omujja mukama wange bino tusaana okubisalira amagezi ag'amangu, si kulwa nga tufiirwa abavubuka abettanidde ennyo embeera eno etali ya buwangazi. Mukama wange, mukama wange Ssaabasajja, obuyiiya bugenderako obumalirivu era kuno kwe kusoomooza okukulu wansi w'omulamu ogw'obuyiiya. Amalindirizi n'abo abalina enga ey'olubeerera ku Buganda tebagenda kuggwawo kati, naye ekinabamala amamiima bwe bumalirivu ng'abantu ba Buganda bejjukiza obutaswaza byafaayo byaffe n'obutakkiriza kuwangulwa. Mukama wange, Ssaabasajja, omulamu ogwokusatu oguddirira ogusembayo gwe mulamu ogw'obunyiikivu. Ssaabasajja, mu nkola ey'omulembe omujja mulimu ennyingo ey'obunyiikivu. Weewaawo wansi w'ennyingo eno Kamalabyonna akunga Obuganda obutakoowa okujjumbira n'okulemerako ng'enjogera ya leero bw'egamba. Bajjajjaffe omulimu guno
bagutwanguyiza era ebyafaayo byaffe ebikulu biraga ensonga enkulu bbiri ezirina okutambulirako obunyiikivu bw'abantu bonnyinimu nga ffe abazzukulu tetukoowa kukuuma nnamunswa n'okumutaasa n'okumulwanirira nnyinimu mutyo ogubala ensimbi n'ebikomo enkonyogo z'abaamulya nnimire ne bansanga bwalire ffe tulina okuzikwata zireme kutuuka ku maaso moogi ekyokubiri obutakoowa kunoonya okutaasa n'okukuuma ebyobusika bwaffe bajjajjaffe bye baayiira omusaayi obutakkiriza muntu yenna agezaako kuseeseetula nsalo za nsi yaffe okubeera baakalabaalaba eri abo abeefunyiridde okwonoona n'okutyobola ebintu byaffe ebikyali mu buwambe obutali bwa nsonga Saabalongo ku nsonga eno tukulisaayo nnyo musajja wo Kamalabyonna mu lutabaalo oluvuddemu ekirangiriro ekikulu kyeyasomedde Obuganda olunaku lwa jjo Ssaabasajja okusaba kw'abantu ba Buganda bwe bwangu obw'ekitalo okussa mu nkola ebyo bye twawulidde mu kirangiriro kya Kamalabyonna Mukama wange okuva mu 66 abantu bo baaziba amaaso n'amatu kye bakutteko kye babala nti kyabwe Mukama wange ne mu mulamwa guno Mukama wange twejjukiza obutakoowa kuyiiya emirimu emijja ate era obutakoowa kugitambuza buli mukozi amanye nti oluusi emirimu tegizaala magoba era okufiirwa mu kitundu kya mutendera mukulu mu kuyiga obukozi kasita kitafuuka kalombolombo n'olwekyo Mukama wange okuyiiya okulemerako okwefiisa okumalirira ebirungi biri mu maaso tujja kulemerako Saabalongo Ssaabasajja ennyingo esembayo Kamalabyonna gye yandagidde ntegeeza abantu ba Buganda bwe bwagazi Saabalongo nnyini nsi mu nnyingo y'obwagazi emyaka 20 ng'oli ku Namulondo giweze ng'obwa Sseruganda n'obwa nnyinoomu n'obw'abantu bo biteekeddwa ku minzaani buli kaseera Ssaabasajja abantu basoomoozeddwa nnyo emyaka gino naye ku buli mulundi obumu obwagazi obwa Sseruganda n'obwa nnyinoomu mu bantu bo bigenda byeyongera Mukama wange Buganda okudda ku ntikko eddala erisinga obumpi lye lyeriyita mu kwagala kabaka waffe era nga twagala ebyo nnamunswa by'ayagala anti abikututira buli lunye era sigenda biddamu olwaleero okuzzaawo obwagazi obumu n'obwa Sseruganda n'obwa nnyinoomu lyekkubo lyokka ettuufu mwe tunaayita okuzza Buganda ku ntikko abantu bo Ssaabasajja tebasobola kutuuka ku biruubirirwa bino ebirungi nga batya okukolagana ne bannaabwe ate nga batiiririra emirimu egibakwasiddwa ku buli mutendera tulina okuzzaawo okwejjukanya nti buli mulimu ogukolebwa n'obuvunaanyizibwa bya beene era bannange bano ababaka ba paalamenti naye kasiba nte nga mbategeeza nti n'obwa MP bwa beene era ne Lord Mayor mugambye n'obwa Lord Mayor bwa beene mulyanwa wange
kati n'obwa pulezidenti bw'abeene. tulina awo nno olw'ensonga eyo buli aweereddwa obuvunaanyizibwa eri abantu b'Omutanda amanye era ajjukire nti Maasomoogi amulaba. Abantu ba Buganda abalina okwagala abassa ekitiibwa era abategeera olugendo Buganda lwetandise be basobola okufumiitiriza mu bwesimbu ebyo ebirina okukolebwa okuzza Buganda mu kifo kyayo ekituufu. Enswa Buganda gy'ebikka ebiro bino kumpi buli mwaka ebadde ebuuka bikuyege bya mitwe mimyufu. Enswa za munaganwa. Olwo ne tudda mu ngero ez'abanafu n'abo abaggwamu essuubi ez'abawangule nga tezivudde agera na lusoggo, nyama ntono, enswa emu. Ssaabasajja Oweekitiibwa Katikkiro yateesezza bulungi okutuwa ennyingo zino ennya ezituwa emiseke egitavumbeera mu lutabaalo lw'Owagaba Ssaabalongo otabalanga odda Maasomoogi. Wakati mu lutabaalo olujja Ssaabasajja wansi w'enkola ey'omulembe omujja tulina okwevaamu obutaddamu kukkiriza yadde okugumiikiriza ebimu ku bifudde ebirooto by'abantu bo ebizibu okutuukiriza era tusigale nga tubyebuulirirako. Maasomoogi musajja wo Kamalabyonna atuleese akatuuyo mu nkola ey'omulembe omujja. Twesunga nnyo obusumba bwe nga tutambuza emiramwa gino wansi w'olutabaalo lw'owagabira musajja wo Kamalabyonna. Tetugenda kuweera, tetugenda kukkiriza kufeebezebwa, tetugenda kukolima yadde okusiita ebigere, tetugenda kuyita mizimu wabula okwewaayo mu buwufu bw'abazira abaatusooka olwo tuzze Buganda ku ntikko Ssaabalongo. Ssaabasajja Kabaka wangaala neeyanza mukama wange neeyanzeege. Webale nnyo Honorable Mpuuga, webalire ddala. Ayi Ssaabasajja, siima abasajja bo n'abakyala bo bano bakuleetere amakula. Seruti asiimye, Ssaabasajja Kabaka asiimye. Bano abatwala amakula g'embuga be ba Seruti. Era mulaba engeri amakula g'embuga gye gatwalibwamu. Mubawe ku ngalo, mubawe ku ngalo, mubawe ku ngalo. Batwala amakula g'embuga, batwala amakula g'embuga otyo.
Again, Sulaiman Kinaalwa owookubiri. Ayi Ssaabasajja Kabaka tuzze nga tuleese amakula agago Ayi Ssaabasajja n'amakula ga Nnaalinnya Ayi Ssaabasajja. Era Ayi Ssaabasajja nkusaba nga sinnaba kwogera bingi mbadde nsaba osiime nkwanjulireyo abantu nga babiri Ayi Ssaabasajja. Ayi Ssaabasajja tuzze wano ne Sserutiiwo. Ayi Ssaabasajja tuzze wano n'omuzaanawo Saakye nga ye mulamuzi wa Supreme Court Ayi Ssaabasajja naye tuzze nayo wano. Ayi Ssaabasajja ono ye muzaanawo Justice Esther Kisaakye Katimbo nga ye obwaddokita bwe bw'amateeka Ayi Ssaabasajja. Ayi Ssaabasajja nsaba okwanjulira Katikkiro w'ekika ky'Ekibe bwe tuddukanya naye emirimu. Ayi Ssaabasajja nsaba omulamuzi ono osiime akubuuzeeko Ayi Ssaabasajja era akuwe obubaka bwo. Ssaabasajja abadde yakkiriza. Ssaabasajja enkula ya bulijjo. Ayi Ssaabasajja nsaba okundaga Nnaalinnya naye tumukwasa amakula ge Ayi Ssaabasajja. Nnaalinnya Lubuga. Genda wali wa Nnaalinnya Lubuga yaluwa. Ayi ssebo Nnaalinnya Kabaka Nnaalinnya oyo ye musenero obwa Kabaka nga Obuganda nga Ayi Ssaabasajja Ssaabasajja be abasajja bo baleese amakula asiimye Ayi Ssaabasajja. Ssaabasajja omukolo oguddako kaakati ye musajjawo ssentebe w'omukolo guno Oweekitiibwa Nelson Kawalya era sipiika olukiiko lwa Buganda olukulu. Ssebo ssentebe Ssaabasajja alinze ebigambo byo. Bannange mwenna Ssaabasajja Kabaka atudde ku Nnamulondo mukume mu ngalo n'enduulu muzongeremu amaanyi.
Ayi Ssaabasajja, nzikiriza nkwanirizeeko omukulembeze w'eggwanga n'abagenyi bo abalala bonna. Olukiiko oluteesiteesi lwasiima tutegeke amatikirago gano aga 20. Bammemba b'olukiiko katono bafe essanyu mu kisero naye balaze obumalirivu obw'ekitalo mu ntegeka eno. Ku lwa bannange bano bonna tukukulisa nnyo olw'okumala emyaka gino 20 ng'otudde ku Namulondo. Obadde muwanguzi mu bingi era tumanyi nti waliwo bingi ebikusoomozezza. Nabbi Yeremiya mu ssula ey'okumi olunyiri lwa 24 agamba nti era ndikufuula abantu era ndikufunira abantu eri abantu bano bbugwe ow'ekikomo aliko enkomera era abantu bangi balirwana naawe naye tebaliwangula kubanga nze ndi naawe era nakuwonya mu mukono gw'ababi era ndikununula okukujja mu mukono gw'ab'entiisa. Tukwebaza kubanga obadde mukakkamu mu buli kimu. Bano Ayi Ssaabasajja be bammemba be walonda bankwasizeeko omulimu guno. Ng'omumyuka wange abadde Oweekitiibwa Dennis Walusimbise Ngendo. Nga bammemba kuliko Haji Muhammad Sekimpi era wuuyo ssebo omumyuka wa Katikkiro owookubiri. Kubaddeko Oweekitiibwa Nnaalongo Elizabeth Ssepuuya Mukasa nga yabadde omuwandiisi. Kubaddeko Oweekitiibwa Twaha Kawase yabadde omuwanika era oyo ye minisita wo ow'ebyenjigiriza. Akoze omulimu nga n'ekiro teyeebaka ng'afuuba okulaba nti omukolo gwonna gubeera mulungi ddala. Ng'omumyuka we abadde Oweekitiibwa Regine Taylor. Kubaddeko Oweekitiibwa Martin Kasekende. Kubaddeko Oweekitiibwa ng'ono Meya wa Lubaga Joyce Nabosa Ssebuggwawo era akoze omulimu mulungi nnyo okulaba nti ebintu bingi bituukirizibwa. Kubaddeko Dr. Ben Kiwanuka era yakyali ku by'obusawo mu bintu byonna bye tuyiseemu. Kubaddeko Omutaka Kayiira Gajule era baakoze omulimu mukulu nnyo okulaba nti okongojjebwa Ayi Ssaabasajja. Kubaddeko Honorable Godfrey Kiwanda Suubi naye akoze omulimu mulungi nnyo. Kubaddeko Oweekitiibwa Donald Muguluma era ndowooza akyali muno akola emirimu gye. Kubaddeko Oweekitiibwa Kabuuza Mukasa nga atuyambye nnyo mu by'enteekateeka. Kubaddeko Oweekitiibwa Florence Bagunywa Nkalubo, Oweekitiibwa Mariam Mayanja, Oweekitiibwa Mariam Mayanja naye abadde teyeebaka. Oweekitiibwa Tofiro Kaggo Malokweza Kivumbi ow'essaza. Kubaddeko Oweekitiibwa Sylvia Mazzi akoze omulimu mulungi nnyo. Kubaddeko ne Dr. Sarah Nkonge Muwonge mwana w'omwami.
kubaddeko omukungu Haruna Njuki, kubaddeko mwami omukungu David Ntege, kubaddeko omulongo Beatrice abadde adda wano nawali ng'era yanoonya kumpi buli kimu ekinaalongoosa n'agana. Kubaddeko Naalongo Sensia Sempeera nga mumyuka wa muwandiisi, kubaddeko mwami Kawuma Masembe, mwami Kiggundu Ronald, omukyala Priscilla Kibuuka, ono ye yaziba oluguudo lwa Kabakanjagala n'aba nga akolako emikolo egyakeeseza ddala obudde nga 27 abalala bakiyita street bash. Kubaddeko omukyala Anet Serunkuuma, mwami Jimmy Kamulisali, mwami Mubiru Sam, mwami Kitaka Bashir, mukyala Teddy Nagawa, Haji Abdul Kiyimba, oye musajjawo wa LC5 Ensangi. Kubaddeko Dr. Corin Sentongo, kubaddeko ne musajjawo Dr. Allen Shinubi Senkatuuka, kubaddeko Oweekitiibwa Henry Sekabembe, Oweekitiibwa Rita Namyalo Kisitu era yakulambuza n'omwoleso ogw'ebyobulambuzi, kubaddeko Oweekitiibwa Christine Mugerwa Kasule ng'oyo minisita weera, kubagyeko Major Senkoma, kubaddeko mwami Andrew Benon